abantu bagera n'enneeyisa n'ensula era bayogere n'abatalina mifaliso babyogedde katuwai abatalina nga tuno babayina era bwe bwala lipoota eyo nabyo byabaddemu abali ekimu byonna babyogedde naye tujjayo ku ebyo ebirabika nti bikwata ku muntu wa bulijjo abaka ba palamenti bano osako onorabona mugabe ya gavumenti bwekozesa statistics zino ezikozese nemukulaakulana nti ekitundu ekisingamu abantu abangi kiba kisingamu amasomero amangi ekintu kyekisinga okuzaala kirina kuba mu nursery schools ekintu kyekisingamu aba gentleman weteekamu amalwaliro kati ngene kolidwaliro si abantu bagenda India kati edwaliro lise kololo abatuuze balwala bagenda India oba oliteeka wansi waffe eri enaggulu esemba buli kati kiba kisoka kiri nemukulu omusomesa Joseph Mauga yagambye onale bunamuga nti abasomesa tebagala bwagazi bivaamu babivaamu dda oyo musomesa Joseph Mauga kyayogedde olutamaguzi statistics zino oba okubala abantu bonna si bamativu abantu buli sirabangayo obalwa kwensa eri okumanya kusebererera abantu edde babalanga abantu nga tutunyagana kunyega ng'abantu babeera mu bya babaze 210 n'abantu awo tetulina nekitwanyega naye kuli okubala abantu bavudde ndaba bakulu bagamba tetwaweze enamba y'abantu tetuyambirawa kakati njagala kwebaza naddala abatuuliriza nange nabadde neerabidde okuyozaayoza abasomesa. You are the patriots of this country, Uganda. Yes. Abasomesa ne gallant police officers. Mukoze omulimu gwammwe era njozaayoza nnyo naddala abasomesa beewaffe wali abattimu na primary school. Mbayozaayoza nkyala kusuulira ttimu nero muliogerako nnyo ekyalo ekyo n'abanakaseeta Church of Uganda primary school n'abakibaale Church of Uganda eri ewa Kyamanto ne mwenna bannange mwebala bakifampa primary school abasomesa mwena. You are the patriots of our country. Era tulina okufaayo ennyo tuleme kwogeranga bwogezi nti abasomesa bali bubi naye mu parliament tukituukirize. Budget bwetuuka waakiri tusambe ku mmeeza bagambe nti ababaka baasiibuse for the good of the teachers. Nze ku kya poliisi abapoliisi munenenya nayiwawo omubiri nenasaawa za leero mululi Mukasa yeekweka ku lwa lutamaguzi yeekweka yagaana okudda bamugamba aleete ripooti lwaki 25% ya poliisi tebaweebwanga abawansi n'essaawa zayo naluli muteeze wiiki namba talabiseeko baba mugamba nti anaakujjukiza wali naye nzikiriza mu sekendi ntono nnyo okwebaza ennyo bannaffe abatava ku radio beat mukulu Mukasa emayirikiti weebale kuba ku radio beat chairman Mutibwe Kibaale mwami Tone chairman wa Freedom Board Semuto kansala Kagwe Kifampa mukulu Kabande Kapeeka Saalongo Kidongo kusoya oba kiri wano bunga yes mukulu defense we Semyungu promoter Kafeero chairman Semwogerere ekyambogo na Kasongola mukulu Abdu Majid we Kyotera mukulu Owume Kagoma mukulu wa Lukage Rwengo Samwe Kireka timu papa ne awo mu Kitebi Mulangira Sekamanya ne kansala Ngoge Kapeeka ne mwami Kalumbe Buyungwe town ne Kato Katule Nakaseta n'abalala mbebaza mwebali kubanga muri ku radio beat kinziza mu nyama naddala basaidiye na mugeya bawuliriza nnyo bannamasa esemba bule yayo bakambwe nnyo ewa Feruwero n'abalala n'eruukeeyo kakati tulina problem emu nti abasajja abafuga eggwanga lino oba bakozesa balogo nzikirize bagenda ku balogo nali sikiriza nti abalogo gye bali naye kati nzikiriza wasoso nojja kusapuli eyo okukiriza abalogo era ne faza kati mugamba faza nzikiriza wali abalogo abasajja bano balina abalogo baabwe mu butuufu bakola abalogo baabwe bakolera babasasulira ddala kubanga newunya ensi gye baasanga nga baamini bagitadde ku take off ng'abantu beetegerera ng'abantu bali prosperous nga n'abantu tubateeka nnyo mu byafuzi bali mu bya bulimi ng'ensi Uganda emanyiddwa nsi ya byabu naye kati ebyobufuzi byafuuka nabyo mulimu kisimanyi ono yakola okunoonya obunoonyeza abantu akalulu mukimanyi naye olina okumulabamu ng'otamulabamu kiri wano Uganda kakati basanga ensi ng'eri ku take off ng'era mu buli munnansi alina essuubi
mu nsi ye nga kizibu nnyo abantu okulookalooka ofuluma eggwanga nti bagende mu nsi z'abawalabu mu malungu ye nga bakuulira batya ogenda mu malungu ng'ogenda mu ddungu bakubera gwe ofaanana otya abeera mu ddungu nga twegerageranya ku kalungulungu kano ak'ekkalamojja nogaica n'ekkalamojja eyo naye kati Museveni bwe yajja no yabakolera pulaani ebakyayisa ensi yammwe mwenna muddukidde mu malungu naye twawulidde kintu yagambye nti abantu bayayo n'okufuna egundi zaffe naye bannayuganda bannakitegeera statistics ezazirina ebyakintu bya ONC si ebiriho ebyo bituwulirize buwulirize obijjewo nga wakabiwuliriza kati abasajja bano bakoze ensi nti mwe bannyini nsi bakyayisizza mwenna n'abaana bamwe baddukira malungu bambi ne famire ezimu zikola ne pate ng'omwana waabwe agenze bwebwe mu ddungu naye nga luli abantu baagala ensi yaabwe ennaku ezo mbadde insistinga nnyo lwaki baminisita abagamba nti gavumenti ekolera abantu buli minisita afuna kasente ayagala ggula nnyumba wabweru wa ggwanga ne famire ye n'agifulumya n'abaana be tabakkiriza kusomera wano kakati ne zino statistics bazireese mu nsi efaanana etya omusajja yonna ensi agyonoonye osanga baminisita bonna bali wali bamusinza baagala nakukomba ku bigere bye ng'atudde osanga abayiyizanga eggwanga ze twita think tanks zonna bonna baafa tebaliiwo osanga abantu abakeeranga mu byalo ne bagamba kati tugenda kulima buli makanga galina emmere kati n'olwaleero ennaku enkulu bwe zituuka ow'omukyala akugamba gw'omu kibuga tugulireyo ku butungulu ojje nabwo jangu n'enkoko kati abantu bonna baweddemu essuubi osanga abantu abasoma bazino statistics definitely we baziteekawo musooka zitunuulira intention yazo eriki eri basic service delivery nti bw'omanya nti bano be bangi era gy'ogenda okukomya okukola ki okubateeramu bw'omanya nti no nti kati bagambye abavubuka be basinga abavubuka mubayambye eki ng'ogyeko bakuŋŋaanya mbu balamu yabakuŋŋaanyijja wali basisinkane kimanyi Piero yuba bawe ku capati balyeko n'okubateekateeka mu bintu ntumbu Museveni talina kuvaawo ye Museveni ebona amuyimbirira mbu tajja kuvaawo ajja kuvaawo oba mwagala ate olaba ne Yezu yavaawo olaba Yezu yavaawo nayo ono atali kato sikolima kubanga bw'otunuulira kati ku makubo ge tulina mu ggwanga baagakulaze wano nti infrastructure zeeyongedde okufa by almost 85%. N'otuuka mu kibuga ky'eggwanga ng'amakubo gonna gaafa, n'otuuka mu byalo ng'amakubo gaafa. Ate neewuunya bannakyalo se bamakubo be gafa bagabanja MP naye nga ne profesa abeera wano ku radio tasobola kusomesa amakubo. Ekkubo erisooka likolebwa LC ebulungi bwansi, eryokubiri likolebwa Gombolola, ekkubo eryokusatu likolebwa disitulikiti, ekkubo eryokuna likolebwa central government eyinula. Tewali kkubo likolebwa MP. Omulimu gwa MP kuteesa naye be mubi basomesa tubagamba naye mwe mugenda nate twali akabibazimbula waba wajja n'azibayira ku kyalo tubakolera iki kakati era nze nga MP bwe mulaba nkoze ekkubo si lyange lya gavumenti. Kyekimu n'amasanyalaze olumu ngenda nendaba naddala bano abanoonya ebyobufuzi ng'olyagala nakweripa kwebereka sente zammwe ng'ogyeko nze kabwaholo kenkukolera nga lutamaguzi kembakoledde ku sente zange kati nga gano amazzi agajja ge nabagambye agajja sente si zange nti lutamaguzi ndeesa amazzi ezo gwe musolo gwe muwa gavumenti byerina okubakolera ebaleetera amazzi. Ate honorable kankweka information katono nze nanyigira mukulu Museveni ekkolo bwe yaliyo n'agamba abaka ba parliament mwafudde gavumenti mwaka ki yali agadde okwefuula gavumenti nga gavumenti ewadde abantu services. Museveni onyigira wabwerere abantu bayogereramu bafaanana batya omuntu nalwanire wammwe emyaka 4 n'akomawo yadde okubaako kabakolera n'abawa mukyere ne mulya ne mutambula engendo n'agenda ebunyola ab'ebunyola bamugaa twagala dwaliro lyaffe n'alibawa twegala ekkubo lyaffe likole n'alibawa. Kati naddala bw'oba oyogera naddala ku bantu ba wano mu Buganda munnanga abantu ba wano banjawulo
bwe balaba omukulu mu nsebo otuwa kasoda nga kiwedde ng'atandika okugira wali eri mu kifo ky'okugamba nti owayoze naye amalwaliro nga temuli ddagala nze namulaba wali ekijaguzo nga wazze eddwaliro ly'essemuto we lifaanana n'ekkubo lyayiseemu naye n'atandika okubanyumiza emboozibozi ezeeyo musimanyi bwe twali eno abasisita nga batukusikusizza emmundu zaffe simanyi bwe twali eno kakati ekinoonale bonna mugojja kunsonyiwa nze ndi mubaka wa paalamenti wa wano mu Buganda ne wano mu Buganda naffe tulimu ekibulamu tutunuulira buntuntu buli awo bwe butyo omubaka azze ompaayo ku kasoda omubaka tusobola mugamba nti owaye amasannyalaze gaffe omukulu Museveni ali awo mwe muli wano ababaka ba paalamenti mujjukize nti owaye walwanire naye amasannyalaze tutuusewa n'ogenda oli mubaka wa paalamenti wali baka wano tetojja kwogera ojja kwogera ebinyiiza Museveni bukati anyiiga mangu kakati n'otunuulira n'ekika ky'abakulembeze kye mulina okulemberwa otyo omuntu ow'emyaka 8 erwakidde buno nga naba omukulembeze w'emyaka 8 mu nsi z'abazungu abeeramu omukeya omukeya ogimanyi Joe Biden alina 80 yafuga America andi bagira ne bamuteeramu omukeya n'ensi yonna enamba agitegeera kinene nnyo omukeya ya America Joe Biden omukulembeze bw'ensi yonna abulika ebifo 9 olowooza lwaki yagambye sidda yabadde ebisanja byabadde biwedde kakati wano osanga abavubuka ab'emyaka 2 babambazizza bitisaati ebiriko ekifaananyi ky'omusajja w'emyaka 8 mutova ku miini simanyi oba statistics zalaze nti abantu baagala mukadde kyanga omuvubuka w'emyaka 25 bamwambaza kitisaati ekiriko ekifaananyi ky'omusajja w'emyaka 8 nga mugatova ku miini omukadde alooleze gwe omuvubuka kwanga twabagamba nga wali nti bwe muba munaalowoleza abantu baffe musooke mubategemu segmentation twabagamba ensi esinga kati obugagga mu Europe bagiyita Germany Luxembourg esinga mu GDP naye mu bugagga economy esinga obulungi ya Germany combination GDP Germany esinga economy esinga Germany yasooka netuula owulira nnyo abakulembeze b'e Germany nga boogera nnyo Skov tavaayo nnyo tibavaayo nnyo basooka bafulumya statistics abuuza nti tulina abavubuka bameka gavumenti esobola okuteekawo emirimu emeka era ne private sector esobola okuteekawo emirimu emeka tugiyambeko newa ne private sector bweteekawo emirimu ate ne baba binika emisolo n'osanga nga baggalawo bugazi nebuunya okubaye bana basajja balufu n'obasanga ku nnyanja babagobyeyo be batunda amanda kati be batunda ne ziboda zino omwana avuddeyo agambye sijja kubba kanteekewo boda ne bagikwata b'osanga be batunda kati n'ensenene nti kimanyi abakulu ba gavumenti baagala ensenene baba baziggyako omusolo leeta statistics nga munansi zino ezimuyambira nti tulina amalwaliro ameka tuyise sente ezigula eddagala mu ddwaliro naye eriyo eddwaliro lya gavumenti lyokyasangamu eddagala nti onalebo Namugga alwadde onalebo Mayanja alwadde owa ONC Kintu alwadde n'omutwalayo wali n'omanya nti omusawo agenda mukolako era eddagala gye liri era ogenda okulaba nga bamugamba bw'otagenda kasawo kati bakyusa n'ennimi bagenda kasawo ojja kufiira awo omuntu n'abeera kakati twetaaga statistics yes nga mpumbawumba nga sigenda kuyamba bannansi ne mubeera n'abantu nga balina bugavumenti bwabwe nafudde enseko omukulu omu nga ayogera gundi government chief whip Mawe yagamba nti tuleese ennongoosereza naye nzitutte mu cabinet tuzikasingeko chief whip n'amugamba tetunabakuza naye basekera ne bagamba bano abasajja baba batunuulira mwe babakozesanga bulogoyi bwabwe after all tebababera muna value kasita obeera ng'oli musajja mukulu ng'omanye ekiruma eggwanga omanyi bannansi baavu bannansi bafuuse momboze kuba nabadde njagala kulaba ne statistics zino nga ziraga bannansi bameka ababundabunda babogedde refugees within their country tebabogedde benkugamba sitomudetera bali be Sudan economic refugees abatawanyizibwa ebyenfuna omuvuuka naga kansiike kachapati ne bajja enkya ne basamba akasigiri kembo wasite kanso yasambye akasigiri naye
ngo wasite kansa akasamba ate asula kiteezi agenda okuddayo nga naye kasasiro yabifise famire ye kwegamba ng'olaba abantu abalio n'okeera enkya gwe ng'omubaka wa parliament otudde wali mu parliament bakugambye nti owa poliisi akuuma eggwanga asula wabweru ne sente ze wamuyisiza ziganya okutuuka negwe nga waziyisa mu parliament ziganya okutuuka n'okeera enkya omubaka wa parliament otudde wali olina abasomesa waliwo ekintu kye bayita abasomesa simanyi babayita education simanyi we are what the nation is education oba abasomesa bakireka we are what the nation bebaliko omusingi gw'eggwanga kyekitegeeza balina moto yaabwe abasomesa oba we are what the nation is oba ye moto tuli ensi kyeri teachers we are the nation we are the nation kati bw'olaba abasomesa nga abasomesa ebitundu 9 badduseeyo mirimu gyabwe badduke kitegeeza nation edduka obutawera kyetusaba statistics oba muleesa afaanana atya oba afaanana atya abantu beetaaga services n'ekirala kye baagala okugamba mukulu Museveni eggwanga lino bw'oliddira n'olifuula nti eggwanga liryo n'abantu baaboolubatu obugagga bwonna ne tutunuulira nga bwammwe ffe ne mututeeka mu GDP naye nga okimanyi nti obugagga bwammwe n'abo batono ennyo ne mweddiza minerals nga temusasula ebisaawe bino byonna contracts zonna zammwe ne muddira okusoma kubanga statistics ebo professor ziraga tweyongeddeko mu kusoma tweyongeddeko twalinnye ebitundu tugenze mu 74% tuli mu 74 basomoka twavudde ku 7 abasomye bali ebitundu 74 naye bayamba kyeggwanga bo nyini ng'abasomye bo productivity yabwe tugiyita marginal propensity to production erirudawo wano muggwanga okota statistics nogamba abantu mbwe abantu those who own shoes and clothing abalina engato abasobola okwambala twabadde bameka abambala 69% kakati twambala babeera bwerera abalala kakati ne tugamba omukulu president alina okujjukira gye bayita segmentation waliwo program wa Museveni ze yali yaleeta naffe nga tumuwagidde ng'ate aleese youth livelihood program n'aleeta empower women empowerment program n'aleeta sage naye bw'otunuulira impact ya programu zeezo eri negative naye nga tolaba sente zifuluma nnyo nga kati bw'olaba bwe twamugamba nti oleese PDM ne PDM ya bubbi n'agamba nti Lutamaguzi ne Muwanga Kivumbi atukwate ne tumugamba ojja kukwatibwa ate naffe sebo tulina ejjeeri yaffe naffe tulina ejjeeri yaffe tutandikira statistics zino abannayuganda baziganye sigamba nti bayikalakasiza naye mulisi bamativu aneeza nnyo professor soko ontuusa obaka buno mukulu Joseph omusomesa wenyagamba abasomesa bayita the nation is because we are the nation kubanga naffe fena tuli wano akaweereza kaakano waggulu aga the nation is because we are the nation wekiri kubanga fena tuli wano kubanga katuvuunulire jjajja wange ensi weeri kubanga tuli ffe kyekyo abasomesa neffe tuli ekyo kubanga abasomesa kubanga era fena tuli wano twakuba abasomesa kitegeeza abasomesa bataata baffe anti abasomesa bataata baffe naye yali basomesa ate naye yaba yamusomesa sikane oliko nalebo Alan Mayanja kasekende kati noleeta parliament eggwanga nti oleese mbu olaba ekiruma abasomesa kuba na madiguli mangi nga naawe okimanyi nti abakusomesa n'ofuuka ekyomugaso it was not just degree ffe kyetwetaaga omuntu ali competent omutasobola okusomesa ne bayita ffe abatusomesa okutuuka we tuli it was not because balina degree ne bali committed omulimu gwabwe mpozi start oyinza oba okivunudde bulala emisege mbalamusijja olina ekyalo kino okizudde buli kankuyigiriza emisege zibambwa nga zitabukudde ku kyalo zikiriza okubabuuzaako bananga abali mu studio naye n'okubuuzaako abantu abansindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo bannakapeeka bannakaseke Kaasangombe mwebala okukola
febulwe tulaba ku kakuba kano ffe nga abalimi nga twebaza omukama nga tumugamba omukama yeebazibwe saabavubuka mbakubira omulanga buli alina kyasobola okukola kikole nze munabyafuzi nsobola okuwaayo omutwalo oba 15 oba sikuwadde n'okulima naye sente zeweekoledde n'ozitagetinga wajja mumwavu abalina ettaka mulikozese nze mulaba ndi mubaka palamenti abamu mwagamba lutamaguzi mukambwe nnyo bw'ojja ewange mu biseera ebyokukola tewabambo bibozibozi bya byabufuzi ebyokwekubagiza ate gundi esimanyi yagambye ayagala kugenda nze era olumu bw'ojja ewange nombuulira ebyo mbusimanyi gundi yagambye ayagala kuvaako agenda kuva mu nkambi open mbagamba nti sirina gwe nasiba ku muguwa nti beerawo wakerutamaguzi nze mu palamenti nzenzeko omubaka abeera kiriya bw'oba mpagira bw'oba tompagira si nzenzeko aba yesimbyewo osobola okuwagira omulala so ekyo tukigamba abantu baffe mulekeraawo okwekubagiza buli omu abeeko nekyakola at least mubeeko nekyemuyingiza ewaka obudde ne bukeera ku makya ng'omuvubuka tayawukana na mukadde bonna bali wali beekubagiriza ewaka naye bwe munaabaako nekyemukoze mu mbeera yonna tujja kubanga naffe tuba basanyufu ng'abakulembeze bamwe njagala kusooka kutegeezaako kusaasirako abantu bafaawo abeekabeere mu kapeekaawo abaafiirwa omwana wa bodaboda ennaku ezo abaana baali bavuga ababoda ne beetomera omu n'afa n'ensindika kyamaani wange nanjwenge okunsiikirira mu kuziika era gwe nawa amabugo naye abaana ababiri ku b'omwana wa boda omu be yaleka nja kubanga mbayamba mu mbeera yonna abantu baffe ab'e Timuna Kiruga Buyungwe Nakaseeta pipes zaffe ez'amazzi zajja naye kyenjagala okubasaba gagenda kuyitaawo zaatuuka n'ekyembasaba temukalubiriza bagenda kusima amazzi abayisawo amazzi toyisa mu kibanja kyange amazzi gange nga lutamaguzi amazzi gamwe osobola okuddayo n'ofumuuka ebigambo byo nze omulimu ogwange kusakira obeeko nekyofuna ebisigadde oba ompagira mukalu oba tompagira kiri gy'oli naye ng'ofunye amazzi mu bibanja bano babagayisaawo oba tegatemebwe bagayisaawo kumpi bagayisaamu era kubanga yo gavumenti egamba nti ffe tubawadde amazzi si buli muntu nti afuna amazzi nga oba amasomero oba amasanyalaze alina omubaka afaayo yayinza okufuna ebintu ng'ebyo era abamutugene ne tubatunda nze bamusikayana nammwe nkuyitako biyisi noyogera byofumuuka ne nkuyitako ne gamba noonyaayo n'omukulembezeewo omulala olaba oba asobola oba bireese ebyo oba kireese so nkugamba amazzi gajja abantu b'ebitundu byaffe byenjogedde temukalubiriza bagasima amazzi ffe tugenogene ne butawuni obulalalala bugenda kubanga bufuna abantu baffe abaafunye endowooza essomero lyaffe ery'ekirema zino baziyita seed schools essomero ly'ekirema ne Kasambya nze sibeerawo mu kugaggulawo olumu nzijja olumu sigira bangande jangu obeere wano ne bagamba ekikulu amasomero gatuuse mwe muteekeemu abaana omulimu gwange gwakulwanira eno mu palamenti manye ebiseera ebisinga abantu abamu mugenda ne mulaba essomero lizze n'olowooza mbu bakeera bukezi ku makya ne bagamba eno tubawe essomero ambulance ezze bukeera wabawo amanya agali invisible bano bakubuulire olumu lwekandagana okufuluma mu komiti bate bampadde sigendagira ne mukkaanya nti mweyo abiri tewawulire emabegagawo olutalo olwaliwo ababaka abamu ne babagamba enguudo zemwafuna muzijjeeyo ate muzizaayo mutya naffe netugawe naffe tuli babaka lwaki oŋŋaana nti nze atula ku komiti sirina kufuna lwaki oluguudo oluzaayo temusente nozibaddiza tewawulire olutalo olwaliwo mwami Museveni bwe yagamba nti komiti bazidissolvinge yakyogera nti zeegabira kwegabira naye mwakola kikyamu lwaki mwegabira kati nze nkiikirira nkima nze ntuule ku komiti baleete amasomero ntuule butuuzi naye ekisinga okunsanyusa ate bwe tumala okugaleeta eyo abamu ne bajja ne bageetuuma bannakigwanyizi najja n'omubuuza negoma essomero gye lyolumu twali mu lutalo lwa ambulensi nga tugamba nti abaka palamenti bagula ambulensi ne baziteekako amanya ate okugifuna ambulensi y'obubaka akugamba sooka oleete ez'amafuta tulwana mukugulawo amasomero ago nasanzeyo nakigwanyizi
aveyo Kampala we Kampala yazera kati atowe Kampala yeruwera yingira mu Kampala ndamusanze nga buli sobere tugulawo nze ngalese togayi obale yabaddemu emabege nga temumulaba lwaki olimba anyizo banga amabege ye yabaddemu balimba kakati fe twalwana ku ambulance tugamba nti omubaka Lutamaguzi bwaleeta ambulance agiteekako amanya ge Honorable Lutamaguzi n'ekifaananyi yes bibako byonna konsuwese ye nti agenda nabyo kati bw'oba oyagala ogikozesa gamba olina ez'amafuta ogikozese kati ne tulwana okulaba nti buli constituency efuna kwa ambulance direct constituency ng'efuna ambulance watu kimanyi buli constituency enako tugibala eno okuba muherese center okujjako ebino ebyabakyala kati ne tufunako oba zaali 134 ne zigenda 134 buli constituency ng'eyange eriyo Nakaseke South constituency ewamayanja teyafuna waliwo eddwaliro eryeherese center for lya PPP public private partnership lirimu n'omuntu wabulidde ero ne tutaliwa negundi kakati abale bonna ne bagenda nga bafuna kati ebyali bisigaliddeyo ebitundu mu budget eno ne tugamba nti abatafuna nabo bafune Museveni n'alagira nti ezo bazikyazeemu mangu bawulira olutalo olwaliwo mu twakyusa budget kakati ekyo kye tugamba abantu baffe nze ng'omukulembeze w'okusakira ofune oluguudo ofune amasannyalaze era ennaku ezo kyankwasa ennaku ku birthday ya Mwami Museveni nawandika ebbaluwa yange waliwo ebitundu ebbaasi yo yaleetebwa gye wali ogamba va ku bya baasi bagita ate si baasi bagita mini baasi waliwo ebitundu Mwami Museveni omanyi abamu tebamanyi nti maama wa Mwami Museveni yasulanga Nakaseke ekijaguzo ndozasule mukwekweka mu biseera by'olutalo maama wa Mwami Museveni yasulanga wali Kakonde Muzei Esther Okondeka omumanyi wali mulamula wanti nkugambe we yasulanga era naye yakyogera ennaku ezo kati naye yasuubiza amasannyalaze ebitundu byeyo yonna Kikubampanga ekibaale wansi w'abakyamaani Mutibwa Mukasa Ng'ombe Nakawungu n'ebitundutundu byonna ebirala Ekisimula yonna ebyetoolodde naye n'essaawa za kakati ntuula ne mukyala Nankabirwa ne ttiimu yaabwe eya Ministry ya Energy n'essaawa ya kakati bakuyita jangu otuule mu lukiiko sente tezinnajja jangu otuule mu lukiiko kaseera ku kaseera naye omuntu bw'abeera eri obaye nga sikyakulaba nongaye kanzije tusiibaawo we tunaasiibaawo amasannyalaze gajja kujja geereete gokka takyakulabeko mbwayagala akulabeko ate sikulabako no bulabi kuno nti akulabyeko bulabi lugira ng'owaye ogenza otya kati ebyo tulina okusomesa abantu baffe okubuuza tuve wano yagala kusaba n'abatuuze bange ab'Ennamakookolo mbalwaniridde nnyo ku ttaka era ekimu ku maanyi agaŋŋamba nti bw'oba ompa akalulu mpa oba tompa twala kalulu ogajja Makookolo ngajja mu ttaka sajja bakola pulaani etwala ebyo byonna ebitundu byewaffe era tulwanye nnyo lwakuba nti abantu abamu baba beebase babongoota nga tamanyi lutalo lwolwana okuba nti ekyalo kye tebakitwala kati waliwo ekyalo kirina Makookolo ewaffe Kaasa Ng'ombe njagala kubagamba ngenda kujjayo President Museveni abadde akyogera lunye era ne we yabadde Mityana nzooli ne bwemba siri muwagizi wayogera ekintu we kiba kya makulu nange nkikwata era ne nkikugamba Mwami Museveni President afuga yagamba nti okuteri kusala ku bibanja teri kusala naye kineewunyisa abantu mwe oba ssentebe w'ow'ekyalo ye yeekobana n'abajja okubasala ku bibanja bantu mwe nammwe muyitiridde okugwamu ne babawo obukunkumuka ne bakukyusa olwakakunkumuka ne babawo obuntuntu obuli awo ne muleeta abantu abatasobola kuyimirawo ku lwammwe n'olwekyo nkiddamu okusala ku kibanja buba bubbi era tewaliwo na tteeka likaka muntu kwegula ng'oggyeko ebitundu ennaku ezo badde ndi mu risaaki gwe bansindiseko ndoozi era n'olunaku lw'enkya tugenda naawe Alani Mayanja twambuka atyaka twambuka tugenda naye nafudde enseko abasajja b'e Nakasongola bamba Honorable waffe Lutamaguzi ne bwanondako nesibeere bw'otuuka e Nakasongola tulina pulezidenti omu Kyagulanyi agala kugenda mu kereziya ate kumpita mulangira wa kereziya nga paapa waali oba mu kereziya olwekyo ompita mu Kirisitu kiba kimala n'olwekyo ngamba abantu baffe naddala be basalake bw'abala disita kuyambye nkwegalidde mutujjukizengako naffe tugende tubalipootinge gye balina okubagoba aladisa alina okuyamba ssentebe wero si bw'aba takuyambye oyo ye wammwe mwe mwamulonda mwe mwamusimba mu mugongo ne mulonda abafaanana era abakiikirira ekisinga okunsanyusa Honorable Namuga akyogeddeko abantu balowooza nti MP yekka ye mukulembeze mu kitundu
buli kimu kyonna bakitunuulize mu pi n'osanga eyabakolimakolima n'osanga ewaka ebbaluwa mutwalo n'omubuuza ati egwe nze zino zonna ebbaluwa z'oleese ogenda okolimakolima okuzisoma nzisoma nenze nfuna sente meka mu palamenti ono aleese ono omwana we mulwadde eno kyakitwetaaga eno zino bowa 30 zaafa simanyi bino twetaaga zino naga katukulinde nze osobola okunnina naye nawe weerinda kubanga buli woleetwa omukulembeze omufu embyayo si mukama wange gano nkagamba bano bonna mugga n'abatuuliriza lino eggwanga lyaffe eggwanga temulirekeranga mwami Museveni ne banne okulowooza nti baatuuka mu bwakabaka bwabwe nga bino bye bakoze ne basiba abaana b'NUP ne babaggalira mu makomera waliwo omuwala Gwenda byakamala emyaka 4 Olivia Lutaya bamachete ate babatadde n'abalala mwami Museveni tulina okumujjukizanga nti buno tebwafuuka bwakabaka bwo ne famire y'okukwatanga abantu bafu okubatemula n'okubasiba tuli bakulembeze nga ggwe era tumujjukizenga nti okwavuwaza bannansi ne mweddiza obugagga bwabwe ne mugenda eyo ku nnyanja ne mubakuba amasasi ne mutematema mu nnyanja ebibanja ne mudde eno ne mwegabira ebibanja abajja nga temuyakemulira ne mwegabira Square Miles n'abadde Nakasongola gye mbadde nkugamba babadde nga basomba abantu kati abaluuli de minority be batono kati abaluuli mu Nakasongola be minority awona le babuziza abaluuli si ba minority omuntu bajja n'agula ettaka mu kitundu sikankubadde wa ggwanga ki ng'agoberedde amateeka tuleme okukozesa identity ate okwonoona ebyobusuubuzi ekyo si kituufu era Oliver Lutaya g'ogamba ekyamusibisa kye mutagamba bantu kituufu oli emisango gye is not a political prisoner Oliver Lutaya emisango gye muvunaanibwa gyakukola bino bibbomu eby'amacupa era Oliver Lutaya obujulizi weebuli bano we bajja eno balowooza oba kye bajja okukola kugamba nsi nti oli political prisoner webale nnyo ku kintu ensonga NC yabadde ayogera owuliriza kubanga nze abo era nakwebazaako kintu ne mukyalo oli namyalo nembagamba nti nze newakubadde ndi opposition empowerment gye muwa abavubuka ne mubawe ebyalaani ne mukola ki njikiriza abadageza kukutangaza nti abantu ojeri mwana wattu bino mwami Museveni yabikolanga n'emyaka gy'ekinaana ng'ayeekera obote kati abantu bakitegedde nti ekyamutwala mu nsiko si kalulu yagambye yabadde mitiyana nti yatandika okuyeekera Amini mu 73 eyo lyalifuga bbe lyamini lyamulwanyisa kati lajjero n'agamba ze kalulu ndeka kyembadde maliriza nakyo tubasaba bannange tulaba mulina amaanyi mangi era eggwanga mulyewulira kubanga kati ffe mutugobye ku mirimu gyafuuka gyammwe ekibuga mukigobyemu abantu baffe kyammwe buli kizimbe kyotunulako kyammwe n'obugologosi bwammwe byonna mubigobyemu abantu baffe mubafudde momboze ne mubagabiranga bitishaati n'2,000 olw'okuba obwavu bubafenkenya nabo nga tebalina kyakkola obasanga basejjera nabo bajja gye muli kubanga mubakomeza mu mbeera eryali eggwanga lifuuse kampuni yammwe kyembadde nsaba onale bonna mugoli mubaka wa palamenti nze nasaba Mpuuga mukwano gwammwe kuba nze nzize mulaba n'obubinja bwabwe nze mbalaba bano nga bamutya busibanyo obwekitiibwa limuga ffe wano twakyusamu mu Buganda naddala nawulira Ssaabasajja Kabaka agamba mbwe ennaku zino waliwo obulombolombo bwe tugenda okudibya kati naffe tunabudirya anti ffe twabutandise anti bali abasajja bwe bakugamba ng'obagambe tuyagala kutula Kabaka Mukama kakati twabagamba okweyita ow'ekitiibwa oteekwa okuba ng'olina by'okoledde Buganda era bwe bakubuuza nti bw'obadde Mengo mwami Mpuuga tuweeyo kyewaleese vulugu waabwe eno mu kulonda kuba nze namugambye nti bw'oba oleeta enkyukakyuka simba ozireeta kuba ffenna ze tuyayanira naye ne tumugamba nti okulaga nti tokolera Museveni akutumye mwami Mpuuga kola bino wammanga oteekateeka kuleeta gye bayita term limit ogizaawo okuzzaawo ekkomo anti wuliriza eryebisanja bw'oba bakuyita musajja teekateeka okomyewo gye bayita age limit
ekkomo ku myaka kubanga ekkomo ly'emyaka ligamba myaka 7 mwe lyali ligamba ati era liddawo tukomyawo bukomya tukomyawo bukomya reinstate tumugamba oba mpuuga Museveni si yakutuma n'akabinja k'abanneeyo gye mugenda ne mukolera evulugu wa mwensi nga temanyi begenda mu maaso tokomyawo age limit fe term limit kuba bakusaba term limit kigamba bu Museveni abaddamu butonga obukosi kyabatandika butandisi naye oba oli musajja ne speaker parliament addemu akuwo omuzindaalo wali eri ku speed gye muddukizaako ebintu byo komyawo age limit ekyokubiri kyetusaba bannansi balina ebizibu ebibaluma twabagamba nti muba muleeta ennongosereza zino wammanga nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda alondebwa bibiina bya bufuzi byonna ne tugamba nti muleete ennongosereza nga inspector general wa police akola interview ne banne nga bwe kiri e Kenya ne bakompitinga Governor wa Bank of Uganda nakyo bwe kityo nebino ebyokuleetanga ebintu mu piecemeal ng'eno bwe mwefuula mbu mwogera nnyo Enyengereza bagenda kufuuka bakambwe nnyo temuli gye bujjaawo webali nnyo atandike ne Honorable Namuga ensonga y'Abannayuganda si bamativu mu okubala abantu okwawedde buli muntu n'olabye n'abakulu b'ebitundu abanene abalamba baga nti waffe abantu si beebo buli muntu alaba waffe amafumba banyinaze mu Ngabi ninayo ne mu Ngonge nayo banyinaze ne mu Nkima ebyo bika bisatu tukwataganira ddala gwe Nkima nja kwagala nnyo kubanza Nkima ye bukojja yo amaama ate nange maama wange wa Nkima ate kyovobera omugezigezi jali Joyce Nagawa yetuli kati kwali nnyo toza mulimba birala bambi tuzalira omubuka kwali nnyo kati mbuka ategeera ensonga ndebe lwenso somwogerako ku mpewo kuba oluso obulabula lwenso somwogerako ku mpewo nakajibirako emyaka 2 simwogerako okola bubi unasasa olwaleero siri bulungi nnyo naye nga ndi mulamu ndi tugumidde era nkoze bulungi nonninaanya kintu ate lwaki kulya kintu abadde kintu omanyi buli wawulira abavubuka bano abato nga boogera ebitakwatagana nga boogera ku NRM ebirungi byonna byayogedde owulira nga omutima guvaamu omusaayi owulira nga kyalimbyemu awo kubanga agambye demokrasiya wa wano awunye osena busenyi n'otwalako obeera Sembabule n'awunyira e Kampala akawoowo nga nti ya rabbi naye buli omu naye nga bagambye nti demokrasiya buli omu addemu okulaba ebintu nga bwabiraba naye nzikiriza mbuze ku bannamawogola ne bannayuganda mwenna enkuba e Kampala etonnye naye ate mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga etonnye Matalagga wano leero etonnya wali enkya tetonnya ate nga yino sizoni gye tubadde tusinza okwesiga ennyo ne sizoni yesinga okubala so tulina okuba abeegendereza emmere ku luno yali tusala twekanga nti tuyingiridde embeera y'enjala so mbasaba bwe tuba tusiga abasize tukoole bwe twegayira Katonda atuyambe kuba ekitongole ekitubulya ku nteebereza y'obudde simanyi kati gwatera okubeera ku mpewo ng'otuapdate batugamba anti kyogera nteebereza era kyekiteebereza tokivunaana naye mu kuteebereza kwayo twakiwa ebyuma ebikugu nga ku nteebereza ate tusinakwa ku 80% ntiwagaa nti enkuba enaatonya ebitundu bunaayaka 80 ku 10 kubanga bo tebabeera naye babadde bagambye nti wano okutulana Lake Victoria wano wetuliranye namwe Masaka side wali kajja kufuuyira mwendoza kakedde kufuya tebalimbe nnyo akati awo tujja nti kati tukiraba broda mu kifaananyi ekinene bwe batubuulira musige temusiga mugira mulindamu wano bijja kuba bwe bitu kubanga ekyo kikulu nnyo mu ggwanga eri abalimi nenzikiriza na field coordinator wange ku kyalo bakiyita Nkando nga kitalo bamuyita Bateesaki yafudde alwaddebaddeko naye bwangu sobodde kuziika nga bwe mbagambye ndi mugonvugonvu mu konsa abakkirize ngenda kukiikirirwa era n'abantu betukiikira n'ennyongero bagamba abaka ba parliament tulina engeri olusoba ndonabo yali baddajja buli muntu akusuubira every activity in the constitution ebeereyo so njagala obategeeza obukulembeze buno ensonga laki mbadde driven okyogerako nti wano obuweereza abantu bagenze babussa ensonga tulina chairman werusi wano tulina chairman werusi tulina ku magombola tulina bakansala tulina chairman werusi 5 ejo emitendera gyonna gyateekebwako tusobole okuweereza ku levels ez'enjawulo kati n'omubaka wa parliament oliyagala omubaka abeere everywhere every omubaka nyinayo kana active tubeebaza okubanga batwagala naye bwe tunaeyo no kati kitegeeza concentration yene waliwo neyaŋŋamba ennaku ezo honorable nga sikyakulaba nemubuuza naye nga nakaveewaabwe eyo ntuteyo ebigoma nemubuuza nti obadde tondaba lwaki mbuulira kyobadde oyagala okuŋŋamba
nangamba wano no waliwo basajja abakunoonyezanga kalulu oba olinako oleetayo kaleeteyo ne mugamba nti esi nsobola okukaleeta naye mbadde siriiwo kati nno beekyanze obukulembeze nze nyongera nedda bwemanyi mbabule tetukowa kubulya bannayuganda zenagamba okuva bwe twajjana okwenda tandika okwera ku mpewo naga nti nyina esente ezinuma baziyita za mindset change biliyoni nga 8 kusomesa ministry zizirina ministry ya gender ezirina bamanyi naye nga nkugambye nti tulina program ya mindset change kusomesa bannayuganda ku ndaba yabulabamu ebintu naye nga ntera obbagamba nti bannaffe bandikwa tibakyogera kubanga bakomansulayizinga ebyobufuzi ne balowoozesa bannansi nti obuweereza bakikola kubanga bo balowooza nti kukwegula ku bannayuganda kwe kubawa mpaka obakirabye nti omuntu osobola omuwa omutwale tenkya nagamba naye onaleba amakubo gendo mabi onaleba tetulina mazzi ate kati nomugaa nti kati tuteeka okwawulaba ekimu ku bo kwekimu ku byo nti wetubanga tukutte sente ate services tuzikoleko so bannayuganda nsaba obbasaba tuddemu tuwe ekitiibwa obukulembeze. Let's get back to the concept of leadership. Abakulembeze balina kukola kibo tunadda waawo tugenda kweyagalira mu nsi yaffe kati nsobola okuwa ekyokulabirako nyina ekitundu bakiyita kinyansi era nsaba nebaze National Water esembabule abantu bano kati bali mu kaweefube beesimira emikutu National Water ejja nebawa obukugu nebabulira nti musimebe omuntu musimebe tubawa amazzi kwago bongamba nti temulina ssente z'abakozi muyinza otukolako omwaka ogujja oba budget ejja kati ffe katubayambeko abaana ffe avuka gye bali katuwerebba mu muntu buli engeri gye tusima ffe tuwekole ki ffe twesimire mu obusimya abaana edda bakadde baffe basimanga toiletize zagenda wala nasima negenda ennaku zino n'entaana tuzisimira ssente naye edda abantu bazisimiranga obwereere nekati n'entaana bisima so kakati kino ekintu kikomewo era nebaza National Water naye nenyongero jujjukiza nze nyina ekizibu ky'amazzi emateeta amazzi bagayita hard water awamwe okunya jampa eyo gyoyamba okutukula omuti gwa sabuni amazzi tegano ga sabuni kati abantu bagavaako ekisooka National Water ebeefiirwa nti amazzi tegayambye abantu ate nga mutadde ate nga gyegali so bangambye mbu mu financial yeno balinamu pulaani ey'okupurifyinga amazzi ago so nsaba ate baddeyo eyo wansi ekigambo kye bayita mazzi ono abadde atugamba emyaka 4 mu buyinza ng'abantu bange bakyasoma amazzi bino bitukamba buli realistically nze era munnayuganda mugati ffe buli otujjanga no ku radio ne twogera anti twogera ku gwe kati gwe weetunuulirawo wooli nti namugga byayogera ddala nze byenda banza alieno ku ground because we speak for them so embere nabo balaba baba biraba so National Water mbebaza ne twongeremu kati njagala nsembyo kino waliwo omuze gwa umeme simanyi kirwaki gwatandise gutyo bagenda ebitundu ebyenjalo bajjako abantu mbu tubasanze ku irigo connection niyo manye ekibaawo bwebasanga ekitundu nga kyebongotoko kati gye bambuulidde kyebongotoko olw'emisegeruma bonna babajjako omuntu nga bya amasanyalaze you punish the whole community yanze mbabuulire ngenda kukunga abantu bekalakasa olwa umeme munansonyiwa kubanga toyinza kuddira lutamaguzi muntu yasaba amasanyalaze n'agasaba mujje mukwate abagabba kati nze namugobombo nabonereza kinagafuna n'ogasasula bulungi Professor, people have lost business. Professor, wekubemu ewakawo ngomaze weeks 3. Tegali kongo tunda nkoko ene nyama. Ebintu bifudde business testambula so nsaba umeme branch Masaka. Kino nsaba mu kirowooze ko muli baddembo kwata ababba amasanyalaze. Niye mukwata abagabba sikalo konna kasalako. Mugende ekyebongo toko muzeeka amasanyalaze nako yokwegayirira. Omwana akuwa contract ye bagisaza 2. Contract yagwa. Mugisaza mbenye. Kakati mukugisazaamu. Bakambwe nedda ndoza bali kutamwe gena kate bakyatwegulya buli kimu bakikolanga bakyagala naye nsaba nange ensembeyo nga njoza z'abasomesa mwe mbaliza okutuuka ku lunaku lwammwe newankubadde statistics yeraliikiriza kati abasomesa kumpi ebitundu 5 ku buli kikumi baagala kuva mu busomesa bakole ebirala baagala genda bakuba ekyeyo basiike chips bakole ki abasomesa baagala buddukamu lwansonga yakusasulwa buli mayanja akyogedde mbakubiza mwenna bannayuganda mungobere etteeka lya lumu buli omu ligobe mu mutima gwo buli wowulira etteeka lye bayita lumu opposition buli woleta ekibi bakituuma ggwe buli woleta ekibi bakitunda njagala nkutegeeze ekintu lumu kyali mu kukola ensi teri musonyiwa
sogera talisonyibwa bwobanga ddala honorable mu bwotule wakaawo n'otunira mu bantu abakulonda ab'emityana ng'ekizibu kya Uganda butaba balonda leader of opposition butaba balonda shadow cabinet butaba balonda opposition buli alagezako okuleeta etteeka nga mukanga kati njagala okutegeeza mateeka agafuga parliament amateeka agatufuga mu parliament zibayita rules of procedure ne constitution y'eggwanga oleeta etteeka in the interest of the people etteeka lyoleeta kulwa bulungi bw'abantu naye saawa zino amaanyi agateekeddwa ku opposition ng'ate gateekebwako bannaffe nga balumu era nze ngamba eggwanga balumu basumba bapangi naye opposition permanent place atali permanent place saawa eno ng'oweereddwa obuvunaanyizibwa namugandi mu opposition saawa eno oteeka okukolera opposition kubanga yi space gy'omukipayinga tujja kuvaayo tugende mu buyinza naye kuba n'opposition nnafu prayer era nze newe yalutamaguzi ennaku zosanga omuntu n'afiira ku Joel Ssenyonyi nasanyuse olubagambye mbu Joel Ssenyonyi is the worst leader of opposition nenseka n'okusanga byobadde ku social media babitambuza Joel Ssenyonyi ye worst leader of opposition nenseka neŋŋamba Loopa omubi nga bamutaddeko amaanyi mangi kati biiru namba eri ku Loopa omubi atalina kyakola talina kapasite naye etteeka ddamba balabe omutwe omujja mu buyinza buwulire byonna bino ebikolebwa targetis Joel Ssenyonyi ate njagala okubategeeza kino nkibagamba waliwo abannuma ennyo bulijjo babeera obukulembeze buva eri Katonda oba abo bwava eri Katonda oba Ssenyonyi oba gavumenti yali focus ku muntu abulayo emyaka ebiri okuvaako that is their focus now abantu bali obakaba tebalina masanyaze tebalina mazzi kati biiru eteekeddwamu ssente empitirivu era nkubula ssente ezo ziriyo zikyusa emikono bannaffe baliyo bali mu kulya bali mu kwejaga bakoze byonna ebisoboka njagala okubategeeza bannayuganda ffe tugenda kukola ogwaffe naye abasajja abo namwe mubulabekeyo mubagambe nti mufuuse ekyesitaza mufuuse ekyenyaza eri eggwanga kangene wano gamagozi ninja okubuuza Onasazimond Kalungu agambye kwali nnyo na Kitende Sylvia naye agaye kwali ne Debula kwali Mamafuse Natete naye kuno kwali Asinso Baka Mpampe Rogers Manyoseke wamuyita Loni kwali Angel Gift Aisha bonamba labako wano niwe baka bwe bali nnyo wedda ono gamagozi akazira ko limasa abuuza ku bantu otuwe mata zo naso report na mugali ne kyalo kyayogere waawe erwamisege emisege zirambalo zali ku kyalo ko mampitirivu nakodire bwanti bababala ewafe aninga akiko kakola ebyokubala abantu ka National Bureau of Statistics kagambye emikono kagimaze twabadde mu bukadde ana mu butaano mu tetwaweze ana mu mukaaga twawedde tubadde mu katonda bagambye wano olulimi olwenjogera be basinga ko obungi naye tebayogere nti olulimi olusinga okwogerwa be basinga obungi Abaganda naye nga nyizo nzinga ng'omutegeevu mwaka tono Abaganda bayinza okuba milioni 7 naye nga milioni 4 zoogera Luzungu kati profesa bw'omugamba ekyo owa ON si kintu agamba mb'ososola Munauganda onabulamuga mudakiika ntono nnyo tugende musayo okubitutandikirawo ekisooka nzikiriza nebaze National Population and Housing Census report ya 2024 eyakoleddwa ng'etuwa ekifaananyi butya eggwanga bwe litunula mu kubala mu bantu n'obungi bwabwe batunudde ebintu ebyenjawulo bingi nnyo eddiini amadini ageyongeddeko n'agakendeddeko baani abasinga okuzaala baani abasinga obwavu n'abaavu babalabye ekyasinze okubuzeza be bantu bitundu 18 ku buli 10 kati mento tebategera bulungi abantu tujja ne tusiimuka 18% ebitundu 18 ku 10 basiimuka tusiimuka babalabe mu district ki wonna mu ggwanga lyonna national across border ekisooka tubeebaze nti batuwadde ekifaananyi obukadde 45 emitwalo nga 9 twali tukunukiriza 46 naye nze ekyo buli wabala abantu tukizaayo okwebuuza lwaki babala abantu era baki batukubira ekifaananyi mu byenjigiriza mu byobulamu mu byolimi basically social services abantu abaliyo njagala mbategeeze nti buli wabala abantu buli owulira nti waliwo population census figures zeekuwa zituyambako kuteekerateekera ggwanga Honorable Tamaguzi waliwo ambuuza wano ekibuuzo nanga Honorable Namuga ab'emawogolo bakoledde ki enseka n'okuseka ninga kakati awo mulimu omanyi politics alina we yatuuse nti abantu twaluzinze focus ku bintu ebitambuza eggwanga njagala kutegeeza kuba ssaawa eno era mbasaasidde nnyo kuba MP2B mwenna abali buli wolabanga ekintu kyonna nga kikoledda mu kiseera ky'omukulembeze oyo aliko omukulembeze aliko yaba akoze
obazimbe kyonna ekiyise mu katundu ako yensonga kize nzijana n'okugamba nti buli woolaba ng'ebikoleddwa ku mulembe gw'abano nga bikoleddwa ku mulembe gwa Museveni osonga mu kintu ku mulembe gw'abano credit gwabwe ebyo service bye babawadde bw'osanga ekitakoleddwa bulungi kyabwe ekyo vala byonna tubibawa ebirungi n'ebibi ebingi mbebawa naye basirawe mbawa birungi byonna nti nno kati bwe nkugambye bwe babanga bakutte mitete ewange ne tufuna essomero lya seed school mwafunye essomero lya seed school twalifunye newakwadde lyakomye ku senior 4 so bateeke sente tufune senior 6 naye nga nkugamba kati zolongambira nti baluddewo emyaka 4 nga mitete bonale bonna mugatemulaba birungi gwe waleetera abantu okwebaka gavumenti ewadde abantu mitete nga emaze emyaka enale mujemaze nga igombolo musemba buli district naye nefuna essomero mu mwaka ogusembayo nga gavumenti enaatera okuvaako so ebyo tugamba nti wano nga tubala ekitubazisa abantu bannayuganda njagala mbategeeze statistics yavudde noga nti Buganda Central Region for example the population Central Region wano Kampala yesingamu abantu abangi Central tuli mu millioni nga 2 kiba kitegeeza ki nti Central eri productive government bw'oba osiga sente tunuza resources ewali abantu enguudo zifaanana zitya amasomero gafaanana gatya such that ogijjamu akasente abantu we bali bangi obajjamu otya akasente kati tabbu eri wanera neewunyiza nnyo waliwo ebintu biri ebyanneewunyisiza mbalala nga erina the population emitwalo 32 Masaka nga naye erina emitwalo nga 32 naye nga Masaka esinga ku mbalala naye nga ate bw'otunuulira ebyobugagga ne sente physically eziri invested embalala n'otula ne Masaka nga akabuga katono noga nti ye kijja kitya kubanga okitegeeza nti Masaka weeba erina the population nene nnyo kakati olina kati Masaka omanyi kigisinza abantu abangi genda mu kabuga ke bayita Nyendo very slum area Nyendo mugoteko nga bwolaba nga waliolaba Kisenyi emabega Katanga waffe ali Mmengo ali Nyendo nosanga olina kubuza nti naye bwe babanga population etulage tulwaki Masaka government investment ya Masaka lwaki ntono kakati bino byonna nga tubitunulira bannayuganda nsaba okubategeeza fe ogwaffe tuli wano kuvumirira government ogwaffe gwakubalaga nti government eno statistics ono nga bamufunye tebamukozesa bulungi wakati sana nobonga nti abakyala basinga abaami obungi naye tukuno kyasusse wakati abakyala okubanga tuli milioni 23% ng'abaami bali ku milioni 47% abakyala nga basinga obungi kitegeeza bw'obanga oteeka sente mu ggwanga abakazi balowooze ko ordinary kati ononga nti bayinza okuga nti baleese emyoga baleese polish model baleese sente za UEP naye ozireeta productivity yazo eri ludda kati waliwo sente zaliba zifocusing ku bakyala no ziza zibeerawo naye nga percentage kitugenda genda walabye ne performance mu wealth creation program nebaga tuzitaddemu naye zino zikomezaawo kino okutuuzaawo ku kiri kye nagamba nti tuba tuinvestinga mu bantu bano tusinziira ku ki era bwe bataddemu basobola kintu tujje tukomyewo debate eno tutunulire mu wealth creation program zonna okuva wezatandikibwawo batuwe ekifaananyi tutaddemu mmeka era zitugaseeko ki so nga nkomyawo ku population ekyennaku kye nasinza okusangamu nkirireetinga ku report ya equal opportunities nti newankubadde statistics tuzifuna ne tumanya nti abantu b'engulu be basinga okuzaala abantu b'engulu bazaala nnyo naye ate baavu so kitegeeza as you invest abakaramojja ebitundu 7 abaana tebagenda mu ssomero basomerako era watuuse n'okulaba omwana yabadde mu district yawa atambula kilometers 10 atambula mayiro nga 12 nga mu mmeka nagenda ku ssomero secondary school ng'ate mulema okitegeera ng'ate mulema kakati gundi figures zino kye zituyambako nti bwera nga abakatuliki be basinga obungi Catholics abakatuliki be basinga obungi bagadde n'okutulako abangerikani era n'abakulu b'eddiini no statistics mututunulire bulungi kubanga abadde olaba nti wadde abakatuliki Yesu basingako bunyi naye bayambuseekokko naye waliwo eddiini ezasse abakatoliki basse n'abakristayo ne bakka abapentekote ne beeyongerako abalokole abalokole beeyongeddeko katono slightly naye ate abasiraamu babadde constant beeyongeddeko katono nnyo slightly so kakati bwe muba mugezaako okuyamba eddiini zino what do you base on kati kifo ekituluma kyekino nti statistics tuzifunye naye weebuuze osanga ebitundu ebimu birina amasomero mangi nnyo bw'ogamba nti buli parish ebeeremu primary school osanga amasomero gamu nga temuli baana bamu tebalina
amasomero bagala tebali bwana abalala tebalina ddala n'ogenda mu bitundu ebimu amasomero ga secondary seed schools balina nyingi waliwo balina ebisukka mulimu mulimu abalina abasobola ebisukka mulimu nga seed schools nga disukka mulimu newawali gavumenti kati osanga district emu nga amagombolola gonna galina seed school naye nga waliwo district etalina. N'ogenda ku health facilities waliwo district zetulina ezitalina wadde dwaliro not a single district hospital nga waliwo bannamayengo abatalina health tabatalina kalwero konna kayambi omuntu balina kakati ne bagamba notunulira health center tools tukyali ku around 86% health center tools naye nga bazifezinga out. Gavumenti newankubadde tekawo bulagalaga naye gamba kati okusinza ku mutindo kwe tuli tugende ku 3 naye mbuuza bameka abalina 3 nakugamba mu byenjigiriza 76% private government schools around amasomero gyegali mu government naye gaba gyegali tulinayo bizimbe oba tulina amasomero agawereza tutekula efaananyi nga abaana batudde mu miti abaana batudde mu masomero agatali omugaotunuulira private sector mu primary schools nti private sector tuyambyeko nnyo private sector giyambyeko kinga government mujjukire bwe twali mu covid mu 7 yabagamba essomero alikooye alitunde ebaga nti amubadde mu investinga sindi mbadde mutereka mbadde mufisa ambeko private sector amasomero baga nti agwerire myakole ki alitunda aligalewo so bino byonna byetwogerako bannayuganda kimu kyebuvunanyizibwa bw'obukulembeze nti nga tumaze okubala abantu what next nageze netuya ku nsonga ya access to financial facilities abasobola okugenda wali sente weziri banka ziri luddawo oli ku 2% distribution of banks abantu mwebasinga okuteeka bwe village saving groups bibiina byafuuka ebibiina 70% plus bali mu bibiina babbaabo ne bakunakuna bukunya kakati bwamala okutunuulira nti embeera etambudde bwetyo nga gwe gavumenti buvunanyizibwa abantu kibagaana ogenda mu banka so andi ekibagaana mu banks number 1 nti access to banks kati nagamba babadde ojjukira oli PDM obagambanga nti abantu bagulewo bank account era bagamba tebisobosa semba bule ng'otambula kilometers 2 osanga ebbanka gyeri n'ekirala sensitization abantu banks zino bazitegeera n'omugaso gwazo ka percentage kano nti banks bwe ziba nga ziri foreign owned omuntu zabagwira owa bulijjo asobola okugenda n'asavinga mu banka n'aterekayo obusente bwe era how many people bameka abasavinga nakyo ino kirowoozako nti bameka abakola sente ngasigaagaranti ya sente zaffe okubeera mu banka negaranti ya sente zaffe okubeera mu banka eryetya kati ekyanewunja ekyasinza okunsanyusa kyammwe mu communication mu mawulire twakoze tutya kati communication sources of information ku masimu kubali nnyo ku masimu bafuniddemu nnyo ku masimu naye ku television okulaba yes kweyongeddemuko naye ng'olaba nti lwetuko tutambulira from 7% to 14% abantu abalaba TV ekyali wansi twadde bulinzi ati naye ekyali wansi nyo oli wagamba nti 14 ebalaba TV for you how do you feel omanye TV tebagiraba okitegeera kakati ate mmwe aba radio twagenze kuwala sebo mwene mudda kuki tetwaze naye tutwali waggulu muli ku 38% naye mwavudde ku 55 kati mulina okudda ne mwebuuza nti lwaki abantu tebakyawuliza amasimu gano gatukozeemu ekinene nnyo kakati awo social media mukikubira eddala social media mulina okwerowoozaako social media tebanaweza 20% tebanaweza naye batambula kakati amawulire gamumwa ku mumwa 2% unagafunye katwe twagitanga radio katwe ekyali amaanyi nnyo radio katwe tukozeemu omulimu naye lastly nzikiriza njogere ku nsonga ya domestic violence omuvuyo gw'amaka okutulugunyizibwa mu maka ebitundu 91 ku buli 10 buli mu maka babulabyeko obutabanguko it's high kiri waggulu nnyo baga nti abantu abava mu bufumbo basukkiridde abantu abava mu bufumbo n'okuwasa temukyagala kuwasa abasajja mu musasinzo kwa mulala 47% temwagala kuwasa abakazi baagala okufumbira temwagala kukola ki temwagala kubawasa kakati awo nawe tulina okutandika okutunawo ennyama kyaki gakolewo nnyo omulimu avuka tebaagala kuwasa emyaka egiwasa gituusetebagala kuwasa lastly nzikiriza njogere ku byobulimi fe abava mu sekita y'ebyobulimi tupiikinga ennyo interest mu agriculture bino nno nga tubyogera kyenjagala olowoozeeko nti nga statistics eno tumufuna gavumenti eteeka sente meka mu sectors ezo bwetuba nga twogera ku amasanyalaze bwetuba nga tugamba nti saawa eno abantu abalina access to hydro power bali 25% fe tugwakola ebitundu 25 ku 100 byokka balina amasanyalaze gogamba gano agava getwekolera hydro electricity
25%. Kati baga nti tugenerating amasanyalaze ne tutuka n'okuba ne dimmed energy so olutamaguzi ne tusasula ge tutakoze nange bitundu 2 agali yango tugasasulira gali generated tegatambula nene tugasasulira. Kati nze kyasinze okunnuma ku byobulimi okubanga ebitundu 62% bannayuganda bali mu byabulimi. Nene weebuuza government etadde mu kimu bulimi kama agriculture. Naba nze kyasinze okunnewunyisa nti buli lukya mukulu Museveni akikola deliberately kubanga sente za agriculture bazijjamu ne zigenda mu PDM parish model. Tuyo namba yava ku budget yavamo jibatika mu PDM zozo sente zone za reducing budget ya agriculture. Kati saa weno naga nti ebitundu 17 ku 10 be balima for sale. Bali 17 ngoyo ye pure kutunda wabona tamaguzi alima yababbi abukashindoze babambo baga report onaga nti 27% ebitundu 27 ku 10 balima only for home consumption oyo yenga tafisako wadde katwala mu katale. Kati 53% tuli mixed olima alimako notunda-tundako. Kati challenge otunda accidental ate ngugambe kyovola nti waliwo yagamba yachuzinga abantu batu baba wakasooli owokusiga ne bamulya tembiwulyanga bamulyanga bakalomo jabu oyo kasooli gwe bataddeko ddayi gwosobola omoza n'omulya bagamba bamunyika mu mazzi n'avuga munyikira ennaku bbiri bw'omala munyika mu mazzi n'avaako langi n'omwanika kiva kubanga tolina kyakulya. Njagala kubuuza omuntu annyika akasooli asobola okuba nga alina ekyokulya abatalina kyakulya. Kaakati era njagala bannayuganda tubeere interested ebizibu bya agriculture babijjeyo bulungi ebizibu etulina mu byobulimi obutale naye kyensaba kati ffe ng'ababaka report eno tugipikingemu interest teke government kunninga okuinvestinga mu areas nga zino kyembadde nga amakono wa wealth creation wabirabye kintu akimanyi nti twateeka sente nyingi mu myoga niyo kimanyi nti emyoga gya contributors only 0.4%. Teginaweza na 1%. Teginaweza 1% emyoga niki akatandika kibadde jali oba wakiri wealth creation yali waddeko emyoga teginaje kicreatinzi ng'obuntu kuteekerawo emyoga bukati kampule kamawogola county constituency yange obukadde 7 obwaba bwebwa semba bulenga district ina billion 2 something billion zino lyakubuza where is this money otuukayo n'ozinoonya bayemu obumbi bubiri ntebulabikako obumbi bubiri naye genda obunoonya obuze nti enkulaakulana eriruddawa mu myoga ekizibu ekyava twawa abantu sente abatazisobola districts abo tebaziganye nga ngenda otuuka kw'ensonga nange nzikiriza muganda wange kansala Moses ekayumugyali nobaka olina bumpeereza ddewa amoni awo ekalagala muganda wange awo mu Wachato sub county Lwanga Disani ekiwoko Mr. Tony chairman Freedom Border ate ne teacher Brighton Nwamanya Katoke wali mu Wachato webalire ddala kubeerako na mwenna oba oli awo ate n'abantu bange bwetagiro abantu b'Ebukoba mu Butalangu Town Council benawadde ensigo ya kasooli basaba kasooli temumutereka mu musimbe sobola okulwanyisiza wamu enjala kyava kiki abantu kubanga mu kyabawo edda twaterekanga ensigo okukibanyi kyabaawo ekyo kyandibadde kuba nti waliwo nteekateeka numa edda omuntu ng'alaba kasooli mulungi ng'ajjayo eminyamuwanika kukibanyawo okusiga bwe kulituuka tujja kusiga busizi ate kakati olwaleero obulwa kyolya ate ofuna ensigo zonote so abantu awo we batuuse nti n'ekyokulya tewali kitegeeza n'ekibanatereka nakyo tekiriiwo naye era kisigala buvunaanyizibwa bwa state gye bawa omusolo omuyitirivu okulaba nti abantu bebateekerateekera naye oba oli obuvunaanyizibwa obwo obugiremye nga ngenda ku mulamu olwaleero professor statistics oba ebibalo byafumizibwa bitalimu ebibuuzo bingi era byetaagako ndowooza forensic audit oba parliament enasaba forensic audit kubanga bw'otunuulwayo statistics bagamba tribes baganda wabadde bangi nnyo milioni 7 zaali milioni 5 nezigenda milioni 7 Banyankole zaali milioni 3 nezigwamu nezigenda ku milioni 4 Basoga zaali milioni 2 nezigenda ku milioni 3 nezigwamu Iteso milioni 2 ne bagenda ku 3 Bakiga bali milioni 1.47 bekubisizaamu emirundi 2 badabulize 100.4% ne bagenda ku milioni 2.9 ebibuuzo bikyaliwo bonga bakulidde kusala ne bakubisaamu emirundi 2
nali manyi nti abanyolo bano bangiko saabalabye kubanga tulina okugenda abanyolo bali netugenda kulanyi baali $1,600,000 214 kati bagenze ku $2,700,000 bagisu ne baka ebo bakidde bagamba ddala abagisu tewaliyo baazaalibwa mu kitundu ekyo era fact nabadde n'omubaka ku palamenti 2014 naye n'abaana 2 mugisu naye olwaliro n'abaana 4 kakati oŋŋamba otya nti tebeeyongerako abagisu baali $2,339,000 naye olwayo bagamba mbu ziri $2,900,000 zasse basse kubanga imagine abantu baba bangi abantu bafudde bali mitwalo nga giri mitwalo emeka abafudde obufinga tebeyongeddeko mitwalo ndowooza nga 3 bw'ogenda akyoli nabo basse zabadde tuli mu 2014 zaali $2,013,000 olwaleero mbuziri eri $1,000,000 mu abantu $900,000 basse bali $2,000,000 bali 2 kati basalise emitwalo kumpi nga 10 something then ekirala ekyanewunyisiza abacapadola baali $48,000 naye mu 2024 tebaane babogeddeko yadde wantebabogedde mu 2024 oba Ladan ekibalo kyasooka 2010 kyekyase kino nga kiri kyekyali ekifu anti kakati balunga mukyogerako nnyo ebyo byonna bye tulina okutandika okwebuuza nti lwaki kubanga bino ebibalo bikolebwa okusobola okuteekerateekera eggwanga infact okimanyi ne bainvesita bino ebibalo kwe basinziira kaŋŋende wali ebyamaguzi kisoboka sinziira ekintu kino wano teriiwo wano eggwanga likula ku sipiidi okusinziira Kampala bweti bwali bwe naaba investinga bwe naaba ntutte sente zange ne dimandi y'ebintu nti basinga kwagala kino so kakati olwaleero nga bannayuganda nawulidde omukulu amyuka Idi ono Dr. Mukiza yakulira olwaleero nga bagamba mbu wabaddewo ensobi bayita changinze figures kakati nga ne official report nabbanja prime minister agisayininze nako ne mugireta mu media ne mugisomera abantu ng'erina errors kakati zino zirabanga era no of course ye nyini yavuddeyo n'adeclaringa n'agaba waliwo ze bakozeemu errors between nti tebasobola kureducinga kiba kizibu nnyo abantu abafa n'abazaalibwa bangi ate toyinza kuŋŋamba abakiga beyongedde emirundi 2 ejabadde 100.4% really nti nekya information katolaba boddira abantu abo n'otunula fertility rate enzaala gye bazaalamu abeeni n'abeeni abeteeso be basinga okuzaala naye abasinga okuzaala ate be basinza bakendedde so kakati ebintu ebyo olwaleero bireetayo ebibuuzo aliko mulimu agusobola anti kakati olwaleero bino bye tugenda okutunuulira nti bano abantu bali competent oba bali incompetent abakola omulimu guno gwabwe kubanga tujjukire bulungi abantu bangi bakomplaininga nti nze ababazi saabalabako nti yalengera omubazi ng'ali ku booda yamulengera bulengezi ng'ali ku booda naye teyatuuka naye enkola ya statistics tebategeera ne bwe batajja bakusobola okukubala anti naye anti kakati nakyo sensi yensonga lwaki mweteekateeka emyaka 10 olwaleero baweebwa sente empitirivu ndowooza oba ziri mu biliyoni ziri mu 3 biliyoni manya amakubo ameka gasobola okuzimbirwa omu nga wali amakubo agamu agennakase kumuzimbira n'okuzimbira mu ddalayakolebwa ku buwumbi 93 bwokka kitegeeza sente nyingi okuba kuzimbirwamu masomero kitegeeza tulina okufuna ekintu ekituufu mu kyo ekigenda okuyamba bannayuganda ebibalo bino biteekereteekere abantu olwaleero baalaze nti amazzi amayonjo geeyongedde
naye ate kikwewuunyisa nti ate abaana abamungalo bakendedde kikulaga ki nti bannansi nabo bennyini wadde nga amazzi gayongedde oba oli awo ge bakozesa naye ate okunaaba mu ngalo obuyonjo bwali dyosinze oba bwakendedde bukendeeze ekyo nno kiraga ki nti ensonga lwaki bannayuganda olwaleero tebali sensitized tebasomeseddwa ensonga lwaki olwaleero abantu baffe endwadde oba oleeza nsobodde n'okubeera nti zisobola okwewalika obunga nti amazzi amayonjo geyongedde naye ate abanaaba mu ngalo bakendedde bukendeezi abantu amazzi amayonjo geyongedde naye abaganaaba ate bakendedde okusinziira ku bibalo kitegeeza gali gayika buyisi ne gagenda abantu bagenda kweyongera okufa kubeera nga tebasomeseddwa mu mbeera efaanana bwetyo olwalwo bw'otunuulira abavubuka beyongedde abaana abato eggwanga lya Uganda livugibwa lirina abantu akusa ku population gundi abensi yonna 75% bonna bali wansi wa myaka mito kikulaga kinti kati watabaawo deliberate arrangement enteekateeka mega plan eri population eno gikola olwale mujjukire mwenna bannayuganda ettaka olwaleero wali teryeyongerako naye ate ffe tweyongeddeko bajjajjaffe balinanga yiikayiika abamu balinanga byalo manze ettaka nga profesa alutama we bakuwa oluwanyi gye luggwa n'okasuka amaanyi go we gakoma we bakusimbira ne bagamba awo wokoma naye olwaleero profesa naawe wampuliriza tuzaalidde ku mizigo tuli 5 ku 5 naye abaana betuzadde bangi kakati watabaawo deliberate kwegamba enteekateeka ennungamu eri abantu beeyongedde okuzaala kyokka resources ng'ettaka lyo teryeyongerako kyokka ate n'abalibba ku banaku ate beeyongera bweyongezi babagaga balitwala bayitiridde ate lyo teryeyongerako natuuse eri ewaffe emityomere omusajja muyindi asengula ekyalo kirambo omuyindi ani amuleeseeyo ebyo mbusimanya investor osengula bannansi obajjawo ku ttaka ababaddeko emyaka n'emyaka wabula gwe omuyindi ovudde gy'ovudde osengula abantu bannansi mityomere watyanga omuyindi oyo abaguze omuyindi Uganda tebalina anti kakati tebe oli ajja n'abagoya baga nti yatuggyeko bujja ate nze natuukayo nga babadde nentuuka ebwetaagiro fakiti ne minisita n'abakooba honorable Lutamaguzi n'abakooba yabaddeeyo bwetaagiro mu butalamulikusonga yemu eyo ng'oli yabawadde ne timeline nga 3 sibagalawo tabasangawo naye nga n'aladisi yasayinize n'epapu kibaveewo kakati olwaleero sensasi eno bwe tugitunuulira nga resources ng'ettaka tezeeyongerako kyokka ate yo population egaziwa nga tewaliiwo nteekateeka nnungamu n'amateeka agafuga ettaka n'engeri y'okuteekerateekeramu abantu so bino ebibalo tetubitwala ng'ebyokusaaga kyova olaba sensasi zemandatole katala teeka oluvannyuma lw'emyaka 10 abantu bano tubateekeddeteekedde tutya kakati olwaleero bw'otunuulira divorce abantu abavudde mu bufumbo abakyankalanye mu bufumbo divorce ndaba kakati zalinye ne zigenda ku 2.3 abakazi bali ku 2.3 abasajja bali ku 1.3 abawukana abakyala badduka obuddusi mu bufumbo bangi basajja kakati bannamwandu bo bali 0.9% basemwandu bali ku 0.3%. abakyala tebafumbira bambi naye nufe tuddemu ne tuwasa so kakati bw'otunuulira abatawasangako abatali married oba abatali bafumbo abakazi ate batono ku basajja abatawasanga abasinga obungi baali bawasiza abakyala bali ku bitundu 35 n'obutundu tebafumbirwangako abasajja bali ku bitundu 47 abatafumbirwa population yonna kakati bw'otunuulira abafumbo bali ku bitundu 6 abakyala ate abasajja bali ku bitundu 51 so kati bino byonna ebibalo bijja titulabe lwaki abasajja bano tebawasa ekizibu kiririddawo kivaawa tebasobola kubanga jjukira abasajja batono
kati ate abakyala bangi bana batu lwaki bagala kuwasa abasajja batono ddala kyokka ate kikulaga be bangi abatawasa bali ate abangi bafumbirwa bangi bagezaako lutalo kati ate babasinga betanidde okukola ki okufumbirwa so kakati ebibuuzo bisigala bikyali bingi lipoota eyinza oba kyankanibwa kakati ebyo byonna buli we bitajjayo kifaananyi kirungi kireeta eggwanga lyaffe okubeera nga teritambula bulungi kubanga bwe tulaba bino ekifaananyi ekinene kiddayo ku buli kyalo kiddayo ku buli gombolola kiddayo ku buli disitulikiti kiddayo ku regioni kiddayo ku tribe kiddayo ku nzikiriza kwegamba ekifaananyi ekyo kikkira ddala wansi oba oliawo ne mu maka gaffe mu nteekateeka y'eggwanga naye nga mu byonna zenzikiriza ebibalo bino bikyalina bingi ebyokutunuulira bikyalina bingi ebyokukenera ebituli bikyali bingi nabo benyini bavaayo ne badimitinga tulinamu obubye twakoze abantu bakkiriza ne bakoze anti ne baziwa balala naye anti era ekyo kivudde ku dimandi y'abantu bantu kugamba owaayo kino twakitegeera bani ne balyoka bavaayo beerabidde nti ate nga bamaze nodikiriyalinga results otegedde so mukyo zenga olwaleero omubaka wa Nakaseke Central era ng'ababaka ffenna kitukakatako okwongera okukuba tooki mu bibalo bino kubanga bye bigenda okuwa ekifaananyi ekirala bajeti mugenda ogisomera omwaka ogujja guli ate nga twabawa ne ssente empitirivu n'okulaba obukiiko bwaffe butunudde butya mu bibalo bino ddala tubenga bannayuganda bateekerateekera olwalire abatalina mirimu abantu beeyongedde naye tukoze tutya ojja kuwa figa enfu ku batalina mirimu muteeketeeke bubi n'ekifaananyi ekyo nti abatalina mirimu be bano balina ku kisosi nga basingako obungi kati jja kuleetera eggwanga lyaffe okubeera terigenda mu maaso kubanga profeso tulaba we tuli olwaleero naye mu myaka egijja myaka oba 5 oba 10 ffenna tujja kuba tetukyaliwo naye abaliwo leero ate ffe abalina oteekerateekera bali abajja kitegeeza bwe tuteekateeka bulungi bali abalijja ffe nga bagenda kusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo kitegeeza eggwanga libeere mu mbeera eyakwagamaye webale nnyo oyonalebalemanja sebunya kintu okutakanala kw'ebintu kuno kwavuddewa ebitongole bya gavumenti abantu bakyabyesiga oba bikola gadibengalye tewali mulimu gusinga buzibu nga kupala bantu gwazibuwadde nnyo edda abantu babalanga olunaku lumu nekiggwa abantu bedda babanga n'obuvunaanyizibwa era nga batwala okubalibwa nga kikulu nnyo omuntu gwe bagenda okubala yennyini naye nalaba nga twasula akimanyi bulungi amazzi sente gavumenti zenaateekerateekereza ebyensoma ompereza y'emirimu byonna bigenda kubeesinga ku statistics zino naye generation eyaleero eriwo abamu tebannatwala buvunaanyizibwa buli mu kubalibwa nga bannansi kubanga ddala kituufu mu kubala okwasooka olunaku olubalangirira abantu abamu mu maka gaabwe tebaalaba bababala naye kennyini saabalabako naye ng'abantu baatuula ewaka nga babalinze benyumireetaazi bajje bababale tebaalabikako naye ekirungi wakati baddamu ne babala abantu be bataabala era alina ekifaananyi nti tebambala nga tewafaayo kubalibwa mulindi gwaddako ate nawe tukunenyanga mu nnansi kubanga buvunaanyizibwa bwo okakasa nti obaliddwa naye twabanonyanga buno nze nagendako baali tebannambala abaana bange bambuuza nnyo ddi baali bakitegedde nnyo wensi eno naye dadi nga ffe tebannatuba nengenda ku kiwa chairman era we nagenda n'abasindika naate sikankubadde bwe baba bakola okubala kuno mubaamu ebibuuzo bingi bye bateekera babuuza bingi leero bwe bagenda gwe bazaala kintu ewaka ewange ewaffe mu kyalo ate bambala ye bakubalirayo kubanga bawa information statistics bwe kitegeeze kati bwe bajja ewange kintu ewaka ewange ate nange baddamu ne bakola ki bakubalayo wakaleba kati information eno bagireconcilinga negattagata nti tumusanga wano tuzeemu ne tumusanga wano tumutrakinze tuzeemu ne tumusanga wano ne bavayo ne information eno entuufu naye ekyo ekyabadde kyeraliikiriza mu kuswapinga results errors happen zibeerawo aye kyamukisa mulungi bavuddewo ne bazi-owninga nti obuzibu bwavuddewo n'enamba zifaanana bwe ziti naye kyesaagala nnyo bantu tutwale nga kubanga nze leero bwe nzaala omwana
asobola okugamba nti abawa kika kyange wano tutwala mu Buganda nti omwana abawa musajja. I think in the whole country wano Uganda n'ensi yonna bw'eti naye waliwo abatwala bamaama in Israel they consider the mother. Israel baali bakira nti bawaŋŋanga even in Ethiopia they consider the mother. Ethiopia walimu oluisraeli olutonotono kakati wano omuntu okuvaayo nti ndi wa ggwanga gundi ekyo kisobola okweyongera ate mulimu abantu abasobola okwegwaniza eggwanga n'agamba nze ndi wa ggwanga gundi kati ekyo saga kikweralikiza kwadde obuuza lulimi ki olusinga okwogera nga tebalwogedde we tutambula wano tewali wano mu Uganda wosobola kuyimirira n'oyogera Oluganda ne lutalulira bona baluwulira tuli milioni 7 zokka bwe tuba nga tuli milioni 7 waliwo factors etwebuuza lwaki tetweyongedde omuwendo okulinnya ennyo oyinza okwesanga ng'abantu obwavu nabo bubanyigirizaako ne bakyazaala nnyo oyinza okwesanga family planning ate bukadde nnyo mu central ekyo kisoboka kati waliwo questions ne factors nyingi zetwebuuza nenze mu byonna ekyasinza okunsanyusa nti abantu tweyongedde obungi tweyongeddeko milioni ziri olabira ddala ng'abantu kitegeeza omuwendo gw'abantu abafa nga bazaalibwa mutono gukendedde okusinga bwe gwali gukendedde mukko ate era kyongera okulaga nti abantu ati si bawangaala emyaka gyeyongeddeko egyeyongeddeko emyaka point something plus tweyongeddeko okuwangaala ate ekyansanyusizza ekirala abantu literacy level ziri ku 74 obuyivu bweyongeredde ddala awo kitulaga nti UPE ne USA n'omulimu munene gweyina byekozaawo ekyo kitegeeza nti atirisi omuntu asobola okusoma asobola okuwandiika Sesa Sene yalaze NRM awo nti akumanyi kiraga achievement ya government naate kyenneeraliikiriza sikankubadde nti omuntu ono asobola okuva mu UPE nga asobola okusoma n'okuwandiika naate rate y'abaana abagenda mu secondary ntono nnyo ekendeera ate babeera mu primary mu primary tuba n'emikati bagenda kutuula emitwalo 7 mu emeka bali 22.something% abali mu secondary naye nga 68 bali mu primary kati twebuuza drop out eno eyaki esinziira ku ki lwaki abaana tebasobola kugenda mu maaso na kusoma kakati awo His Excellency jajja wajirayo ku mulanga gwe advocacy gyaliko abaana bano tubaleke ba access nga amasomero tewali nsonga lwaki mubabinika ssente nti simanyi waliwo omwana ali mu ssomero lya gavumenti naye asasula emitwalo basasulayo nisomero lwaki amasomero ga gavumenti atigasasula mwakikola muki ekyo kusonga lwaki abaana badropping out ne batagenda mu secondary abasomedde emitwalo 7 n'agenda mu ssomero za secondary nga limitwalo 6 abakikomyawo that is one of the cause era afaayo nnyo kuba abaka ba parliament mutuyambeko abantu basobole okwaccessinga amasomero gano nga tewali kubinika ssente kubanga ate bwe tugamba nti secondary school abantu bagenda ne baaccessinga lwaki ate mubajjako essente mu masomero ga gavumenti ekyo ekireta drop out naye mukulu kintu amasomero mu gavumenti yena amaga secondary school n'aga primary aga secondary si matono nnyo twagenza okutunulira we mbadde tuya statistics waneero bwe tulina coverage y'amasomero ga gavumenti ndabye nga tuli ku 70% at parish level government ku primary ne tujja ne tulaba nga ate secondary tuli ku about 60% government ekyo kitulaga bwe tuba tulina coverage ene entambula yemu naye ate wali nagabwa nannyini bwe tuba nga tulina that big percentage of coverage lwaki abaana bavaayo okugenda mu masomero okusoma awo tulina okukolawo investigation enene nnyo naye ate kyansanyusizza agriculture mpulidde honorable Namugawanu ng'agamba eggwanga lyaffe tubeesinze ku agriculture naye lwaki abantu baffe tebannafuna mu agriculture awo tuddeyo ku mulanga gwa wealth creation ogwa president gwaliko tulima tutya okulima kwolima tulime yakulima kwa commercial ate ojiyita kyojjanonka bakira akiyita mu kinyanko ekida kyonka kyekyo ekida kyonka one home concept oliya buli gwolima otya akazindalo kakuli maaso gowano kankweka information kubanga mwavubuka mubeera mu bibuga ffe tulima tubeera ne taba Mwai Museveni bwe yabadde emitiana nabadde mulaba ku mukolo gw'onalebo n'abakooba loza mwabaddeyo nabadde mbalaba ku TV yagambye nti mu gavumenti ye mulimu ebintu bibiri mulimu obwavu n'obugagga
mu bibyo gwe ng'omuntu ebibyo bibirwa n'agamba ebyaffe ge makubo ge masanyalaze kati bali abantu beeri n'abagamba gyatera okutusomesa eno gye bayita 4 acre model 4 acre model esobola okukola naye ekigendererwa kye ng'abantu abasinga babundabunda babagoba ku ttaka tekisobola kubaawo ebatekola omuntu abatalirina abantu abasinga baagala okubeera productive nga baagala okulima ffe tubatuukako era waliwo omwami omu wa operation werese creation olabika obadde omanyi bamuyita mwami kaddu lieutenant kaddu waawo kapeeka namubuuza ennaku zino oliwo mbadde mugaba ebintu bya operation werese creation kubanga operation werese creation yemu ebadde ekola under UCDA neyemwanyi nemubuuza bukyabaleeta eno 4 acre model president gyagenda ayimbirira 4 acre model mugenda gi implementinga mutya ng'abantu tebalina ttaka ate nga n'ekibadde kibateekesaamu amaanyi naddala yadde operation werese creation n'ebizibu byayo naye under UCDA obadde osobola ofunayo emmwanyi n'ofuna ebibala bino byempulira boogera naye kati mu budde buno nga sente zonna mwami Museveni aziteeka mu PDM Honorable Namugaji abadde ayogerako PDM is going to be a total failure mwenga aba ONC bwe musinkana mugambe nti 4 acre model gyagenda asomesa abantu ku byobulimi tesobola kuba implemented ng'abantu tebalina ttaka muli bagobyeko mu abatono ennyo abagagga kyembadde information adulide tugende maaso obudde butugwako ekyo Honorable bw'ayogera bw'atyo waliwo ensonga because eyo formula ekola era esobola okujja abantu mu bwavu okukosa omuntu aba ayina ettaka linakola ekanya naye ate bwe tukomawo ye president y'omu ekizibu kye tusinza okufuna wano mu Buganda Honorable Lutamaguzi mwaba n'atuyambako mwogere amazima singa kangeze nze kintu olwaleero nfa nga nina acres 4 nina abaana 8 tebakola kugabana naye president kyabagamba nti lwaki tugabana lwaki ettaka eri abaana tebalikolamu nga kampuni oba ne balikolako ekintu ekyamaguzi ekikulu ne bagabana migabo givudde mu kye bakozeeko ne bakola nga family company wenga owa ONC kino kyangu nnyo mwami Museveni yajja n'objective ye number 1 okulaba nti banansi bonna abaavuwaza era ekyo temutera kusoma yagamba omugagga tafuka kati bano boolaba batunda bayavuwaziza njagala ku ekyokulabirako kubanga abavubuka banno bamala okusoma mu universities ne bajja ne bateekawo businesses ne bagaa tetujja kubba ne bateekawo emivumba ne bateekawo obuchosikisi bwabwe kati ono afuna ebyobwereere n'ababinika emisolo everyday almost abantu half ku basuubuzi baddukamu nze njagala nnyo era ezimu ku nsonga lwaki ajja Namyala akwagala nnyo kubanga oyogera ku byokusoma naye ate alina okukola naye ate alina bingi byatakkanya naawe kati nga kwobadde otandise nti onayagala baavu president yagala baavu kubanga ye muntu y'omu akugamba yakulya ekigaliro yonna operation werese creation is a president PDM president bonna bagaggawale kozese muggyemu amagoba mugabane amagoba kubanga tulina okukkiriza ekyamazima ettaka lyatunzi ejjo ddala Uganda ettaka litundira ddala okusinga engende wa Honorable Namuga n'engula ettaka talibuuza oli wa tribe ki ogula bugasoba ne sente tukanya tuleke okugamba nti abantu baguza amataka gaffe omugagga alina kugula ttaka kubanga alyetaaga naye kakati gwe naye weebuuze lwaki ntunda ettaka nga nsobola okulikolesa okugjamu ekyobugagga obwavu nfaanana oli obwavu era nabadde tunya statistics wano nga ndaba wesakanyizaamuko nga babala abantu abali traditional abakkiriza mu ddiini yaabwe ey'obujjajja tebeyongedde bakyali ku 1 abalokole babatuute n'abasiraamu senga bakola statistics ne beebuuza amasaba amanyi abantu babeerayo kiro tebagendayo misana ate babala misana nga bantu bava mu makanisa ne bagamba bano abafa abalina eddiini eno eyaffe ey'ekinnansi nti buli ajjayo buli muzzukulu ayingirayo awandiike mu kitabu bawandiika bwe baba
abakola statistics bajjayo bitabo ebyo bamanyi oyinza okwesanga takkiririza mu ekyo sibula ajjayo nti ajja buzikwerwanako bwerwanyi lwa bulamu kati bwe tuba tunoonya okukkiriza nawo nali bonna mugga ekiraba mu katuliki ng'emisana abeera wa bujjajja awo balina eddiini bagisedde eyo nzikiriza kyetugamba mu kyo statistics zino nungi nti zituwa ekifaananyi butya bwe tugenda otambula ng'eggwanga resources tugenda kuzaaloketinga tutya kituddamu naffe okwebuuza ebyobufuzi bye tubeeramu ennyo ebitagasa okukuuma ebifo byaffe mu paliamenti naffe okuuma ebifo byaffe kwerosi abakulembeze tukola ki ocontributinga ku social economic transformation y'abantu kubanga nze njagala okubulira honorable ng'osanga omuntu ayita mu kkubo erivunaanyizibwako saabu kawunti okulima nga naye anenya Museveni naliitako nagamba ndaba ekkubo bwerifaanana nga naye lyagombolola yamulonda nga ne ssente zaayita naye nga ye buli lwavuga emmotoka ekinya nekigwamu agamba okwebuuza Museveni akola ki obuvunaanyizibwa enguudo zonna mu Uganda za Museveni bamunenya batuufu ate batya anti kakati wekiza ku Museveni at national level yavunaanyizibwa mu kuteeka ssente mu sectors ziyamba abantu ate kati Minister of Finance sente azitaddeyo kugombolola zize ku district waliwo ogamba nti ntono ne tuzikozeseza tutya twabeeranga eruweero kadde wange Haji Nadduli ebigambo bisedayo sente ntono naye bwe ziba zize what do we prioritize tusoke ki ekyamaanyi yatunuya n'agamba nti bwe mba nva ebugerere nga ngenda okuyingira ziroobo ekkubo eryo kulu nnyo emmotoka nnyingi kati katutindire ekigga kino tukiteekeko ssente nnyingi abantu basobole okutambula kati gwe omukulembeze olowooza otya mu bajeti entono ogikozesa otya kyebayita obukulembeze nze kyensaba abantu fenna tutwale obuvunaanyizibwa let us stop wrongly blaming people president talima buli luguudo president tagenda kukwata ssente azikuletere mu makaago naye kyenzikanya ne honorable Twamaguzi kuba tubadde tuya allocation emyoga gye gyasembyeyo okukola nga allocation ya sente nyingi egenda mu myoga tulina okwebuuza where is the problem nze omu ku bantu abakkiriza twalwashinga okuclosing operation welfare creation rushed nange nali sigiwagira it was a mistake wuliriza sebo nange nali siwagira operation welfare creation naye bwe ngenze nkola assessment ku reporter ey'emyoga BDM nengamba oba waakiri era nakubidde omusajja operation welfare creation balefuna nti kaddu wekapeeka eyo bano abagabanga emwanyi biki ebyo n'omukulu wa UCD ene mugamba weero tukola ensobi ng'abantu naye oba operation welfare creation twagiduka emisindo giggalawo kintu uva ku muzindaalo nze nga nva ku muzindaalo neebuuza abantu president atugamba nnyo okusoomooza abakozi ba gavumenti aje Khadija Namyalo alina empowerment gy'akola akuleetera n'akuwa ekyalaani kya mitwalo 7 gwewa PDM omuntu olinamu wakaki kakadde kati twebuuza emitwalo 7 nze lwaki ajja Khadija Namyalo aleeta ekyalaani nekituuka gwewa PDM nota wa muntu kakadde kakozesa najye yiganga omukyala yaŋŋamba nga waliwo ne bapalishi chifu abasaba akaboozi bino okubulira lwatu bino gyebiri gano ge mazima getwagala okwogera mu ONC getwogeza abantu ge batwagala kuwulira nabadde kamwenge ne bampe ekintu ekyakanze ennyo omuntu ayina ente 50 ate omuwe sente za PDM akakadde kaki ate kwakwaga PDM si buli muntu kyalina okufuna akakadde yabatalina kufuna wemitente 50 ate ekyakanze nga waluganda kubamu ku bantu ab'amaanyi mu ggwanga lino ng'azaagala kati banne nammwe mwedde webale nnyo kintu obudde butuweddeko ziweze essaawa 8 nga tulina kumba ngenda tendekera katono nyo tunenya kintu esinze tumenya mu gavumenti y'abano political implementation of programs lwaki national development plan tekwatagana na budget sizaffe awo kautufunira ekizibu investment related to statistics honorable
tugenda kubanga tuddamu ekibuuzo kino omukulu wuno yabadde akubuuza nga ababaka abo ntegedde bafunye ebyobufuzi babifudde byamaanyi nnyo badda mu kubuleminga bannaabwe onale butamaguzi onale namugga nga bavumirira onale mu mpuuga nga bwatasobola lwaki mudda ku bannammwe nnyo tebasobola wuuyo omubaka obubaka bungi nnyo buno bwabadde awandikidde omukulu bamuyita batya amuyita Lugana Sempijja abasibule nga omalizanyiza mbasibula njagala obateeza teri kyabbeeyi nga bukulembeze obukulembeze naye omukulembeze w'eggwanga ne ttiimu ye tumusaba balekerawo kuno n'ebitongole bya gavumenti tuteeke ssente mu bintu ebiyamba bannansi tugobere development plans tuteeke ebintu mu nkola n'okuleeta amateeka agayamba abantu tunywereza mu buyinza etteeka nga tutajetinze bantu tukole amateeka agayamba bannayuganda okugenda mu maaso nyongera kusaasira famire y'abateesa kyenkandwa coordinator wange yafudde kitalo nnyo kitalo nnyini ddala webale nnyo onamanyi yasebunya abasibule tuwozenda kikabiri nebaza mwenna abaddeko ticha Kajolya Bosco Aweruwero Kajolya Honorable Hanifa Namata atukiikirira Kiwoko Town Council ku district ne Yuda Mutwe awo Katale Kamese namwenna abatiimu Honorable Alan Mayanja mbwedda obubaka mumpeereza bungi nze bannayuganda njagala kubasibirira kino gwampuliriza ebintu ffenna tubyagala naye mu kwagala ebintu be n'obuntu oba obuntu bulamu bujja tutuusa ku bantu abantu be bajja tutuusa ku bintu naye wonooba toyina buntu bulamu tojja kufuna bantu banakutuusa ku bintu Ssaabasajja Kabaka awangaale bali nnyo Onan Manja Sebunya Honorable Tamaguzi ebigambo ebisembayo mu dakiika emu yonna twewoze dakiika bbiri zokka obusitako kiraga ekitundu kyamaani webale tuwuliriza Muzeyisegane Bambaga Honorable Susan MP wa Buvuma webale kubanga obadde otuliza mukulu Kato Semuto Freedom Border Tata Junior Kabogwe Muzeyi Baluseewo omutaka we Nasana veteran gali wange ekirema mukulu Kyakwe Kasa Ngombe Town Jajja Luwangula Misambwa mukulu Lubwama boda ku Kibaati Nakaseke mukulu Seruwu nkajja nawe ngoli Nakaseke manager wa Ivan Doni Nakaseke ne family ya jajja wange Makebeo enamengo ntumiddeko nnyo kutata wange muwanguze ekiwanguzi wali ekikandwa mukiibisebo nkutumiddeko nnyo njagala kumaliriza mu dakiika emu nga tewera nasabye ndabye bannaffe nga mukuba omusajja ono gubayita Ayebare Adonia Ayebare nze ndi member wa UN era ndudde akaseera tetulina muntu please don't play with Adonia Ayebare our UN representative mu New York nze ndi opposition naye mu government NRM mulimu omuntu gwolaba nti oyo waddeko Adonia Ayebare yatukiikira ku manga naye bano oba baagala kifo oba baagala kutunda kuba America yali yagala kugula ekitebe kyaffe nalabye bamukuba that man is genius ndi opposition simanyi oba alabika NRM kuba beeronda but naye mbamuzanyira kubalala oyo omusajja naye mutera njogeranga member wa UN atambula ne kensembeyo kano nkagamba mukulu Museveni President Museveni nofa kinensi ate kikyakoze nofa kinensi kubanga tulaba abaana ba NUP bojjuza makomera bayitirivu emyaka ekinana wali badde owumula ensi n'ogireka n'etambula obugagga bw'eggwanga twabubalekera ne mubutwala bwonna abantu mubafudde babufuuse momboze babundabunda mu nsi yaabwe buli bwe mulaba ettaka lyonna mulitwala era kino nkisaba bakama baffe ba minisita pulezidenti omukubira mu ngalo kyangu nnyo naye lino eggwanga okukyuka lisobola okukyuka mu sekendi emu nga minisita tukyatambula nalabye mutabani wa pulezidenti ng'awooninga Abamerika yawondinza ambasada naye ya Amerika gy'ozannyirako muliro waliwo omuliro gw'otazanyirako ffe waffe osobola omwana omuto asobola okuzanyira ku kibunoomu naye n'asobola okuzanyira ku tadoba naye ku gaasi nga kwali akateekako omukono yakuba buli akubalulirawo n'olwekyo ffe kyetubasaba ffe tuli bakulembeze ffenna mu bitundu okusala ku kibanja buba bubbi
nkiyagala kigana ddala nalabye waliwo olutalo awo essenene era RDC ngenda kunoonyako essenene awo bulema namwe ab'ennamakokolo mufuneeyo olunaku nzije mbasinkane era teriteeka likaka muntu kwegula bw'ogula ettaka okuli abantu mugagga gwe ng'ofunye ssente osikira buvunaanyizibwa bwa kuwa busuulu baba bakugoba ku ttaka eno esimu yange sebo nafudde ennaku ono abadde ayogera waliwo omukulu omba Brigadier Luchamuzi wa State House ow'ebyettaka yasanzeeyo eri tiimu waliwo famire gyalwanirira eyo ku byettaka ey'abalole ejjinja naye waliwo minisita naye yasindisa amagye babakuba amasasi babatte olutalo lwabadde lugenda kubeerayo naye mwebalizeeko Brigadier Luchamuzi yalase disipulini eya waggulu ennyo famire y'abalole ono minisita agamba nti wamaanyi mu gavumenti gyagala okubbako 900 square miles bazitunde ripoti yaffe weziri era bagireetera leader of opposition beekube mu kifuba essimu yange eri 0757 69 47 0 757 69 47 nkusasiddeko nnyo chairman wa Semuto mukulu Masantiri olw'okufiirwako wangala nnyo mukulu Kyomi akwereza ka message wano nti webale kubeerako ne honorable Kyomi yebale kuwuliriza budde buno naye mbadde nsaba otegeeze bannayuganda oba nsaba okutegeeza bannayuganda nti abadde bagenda nga bayita ate etteeso kudda muli mu game parks His Excellency the President yagambye aba Uganda Wildlife Authority singe abantu bayitewo without charge okutuusa nga bamaze okutereza byoyo tebyesigika bwagamba abantu temuva ku ttaka abaya akavawo nga babagoba bigambo byo tebyesigika ng'oyita Lukyamuzi gwagambye wano y'omu ye yaleeta Lukyamuzi bano baminisita baffe balina ekizibu bagenda ne balowooza mu ggwanga lino nti beba buli kimu n'ebintu gavumenti abayita mu game park be bakola amasomero kitabo ky'omusika ekisinga program yaffe mulinga bwetu bwe badde mbadde n'abakulu bono bawulidde onyine kunyima nkadde sajja kubeera ssaawa 2 ez'ekiro nja kukoma wano mu nnyimba enkadde balaba Muteesa ataliiwo Kadani Mugula sebo nja kuba nkalinze webale nnyo baddala ogenda kubanga